Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Face to Face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi basweetaaki bange abalungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero nze n'obusitayiro bw'okwezina bubiri bwe buti obuli guaranteed okutuusa buli kika kya mukazi ku ntikko, munene mutini muwanvu ali biki ojja kuba omutuusa ku ntikko. Wabula nga tetunnaba kugenda mu busitayiro buno, busitayiro bwokka si bwe bugenda okumutuusa ku ntikko. Kasitayiro kamutuusa kubanga olwedde aba ayidde, osooka kumuteekateeka nti osobola okuteekateeka omukazi n'omuweweeta bulungi n'ayima bulungi, naye ate sitayiro gy'olonze okumuziniramu n'ekulemesa nga enyuma, naye nga omanyi okunyuma okubeerawo nga binyuma era nga si nti tebinyuma, naye nga ate si bye bigenda okukubya omulanga mbo osikine mbosammule ng'onyuma kituufu era ng'anyumirwa kituufu, naye nga bikoma at that. Kyokka ate ne wabeerawo busitayiro bw'osobola okuteekayo omukira n'oba ng'olina busipooti bw'okoonako, nti bw'oyingira bw'oti okoona wano n'okwata wano n'okola bw'oti, omukazi n'abeera ng'agenda kusammula. Bubiri bwe buti. Omukazi ajja kuyira amazzi, omukazi ajja tuuka ku ntikko, ajja kwogera olulimi lw'ewaabwe. So kasitayiro kaffe akasooka, jjo ekiro twadde tulaba sitayiro za kabuzi, kano nakaleseeyo lwa nsonga kubanga kankolera. Nina ensonga lwaki nakalonzo kaleka neme kwogerako kubanga njagala nkwogereko wano. Kasitayiro ako omukazi omuteeka bulungi nnyo mu kabuzi afukamira ku magulu ge abiri. Kati bw'afukamira olaba ng'ekitanda kyaffe gye kikoma kisinziira. Tusobola okikolera ekitanda gye kikoma eno like ewali ebigere like actually tukasobola okukola mu mirundi ebiri, but akasinga oba akasooka akandibadde preferably olaba ekitanda kyo gye kikoma bulungi nnyo, nti eno gye kikoma gye tussa ebigere, osobola okumuteekawo n'afukamira naye ng'ali ku buliri nga tali ku egi kwennyini, ng'ali ku buliri. Kati amaviivi gano n'agafukamiriza wano ngo ekitanda we kyagala okoma, not at exactly the edge, no. Kubanga lwaki agenda sindika akabi nako kafulumeyo kweno ku buliri kabeere nga kakuwa space oba ng'olina space omuyingira obulungi emuyingira obulungi. Kati then asimbe emikono gye bulungi. Oba si kyo musobola okikolera, olaba ng'eno emitwetwe kale kyosooke tugguse kano akamu. Kati bw'amaliriza omukyala ogenda kumuyingira mu kabuzi ng'oyimiridde wansi nga tofukamidde, oyimirira wansi kati n'okutama n'omuyingira. Bw'omala okumuyingira bulungi, omukazi bw'aba yeepositioninga ayina engeri gy'alina okubinula akabina waggulu, talina just kwebaka olwo gye tuyita traditional gye nasomesezzaako eyabadde esooka ate alabye musomo gwo ogw'ekiro eggulo. Osobola ogenda ku YouTube n'oteekamu Ssenga Face 256 live, kati n'oteekamu sitayiro za kabuzi ezisamuza abakazi live ey'eggulo, eyabadde live ey'eggulo ekiro, oba ojja giraba era oba ojja kulaba sitayiro ezo, oba ojja kunyumirwa. So omukazi afukamira n'afukamira bulungi nnyo. Kati amagulu gano eno bwe mba nfukamidde sigasigala nga ngasimbye ngawetamuko ne mba nga sifukamidde straight. Kati emikono gyange gyo nengisimba, kati ate ekiwato nenkifunyaamu nenkikinaza akabina. Kati omusajja n'ayimirira wansi, olwo nannyingira. Omusajja bw'akuyingira akwata omukono gwe ogumu n'agukwata eno ku mabeere go, omukono omulala asobola ogukwata wano mu kiwato kyo preferably waba ayagadde, kyokka ate omukono omulala awo nja kubuulira awo tuba tugenze mu kalala kale. Kyokka ate omukono gwe ogwokubiri gusobola okuyimirira okukwata mu kiwato kyonna kyayagala. Alina emikono ebiri, ogumu gukwata ku bbeere. Lwaki tugukwasa ku bbeere? Ebbeere lyerimu ku kifo ku mubiri gw'omukyala erikyasinza okusibukako obwagazi oba obuwoomi, naddala ennywanto. Kati asobola ogikwatako n'atandika okuginyiga ng'aginyooleza mpola. Kati then ate n'alyoka akozesa omumwa gwe okubeera ng'asobola okunuuna ku nsingo, asobola okunuuna ku mimwa. Igwe feesi yo tetunula wansi, ogikyusa bw'oti n'ogiteeka mu sayidi. Kati omusajja ye asobola okwepositioninga nga bw'aba ayagadde n'abeera ng'akuyingira bulungi nnyo n'akusabula. Agenda kunyumirwa ate ogenda kutuuka ku ntikko. Kasitayiro kano lwaki katuusa omukazi ku ntikko? Bw'oba omuyingidde omutuukira ddala munda, nti omukoonera ddala paka kabojjambolo, omuyita mu bufo obusinga ebisenge by'emmana byonna ebisinga obitabaalamu, aba anyumirwa.
kati then kasitayiro kamu kano kennyini tusobola okusalawo okukakolera. Olaba ekitanda kyaffe okiba nga kya kitanda kino ekirina kye tuyita bakiyita oba headboard. I think bakiyita headboard eno gye tuteeka omutwe ekyo ekibaawo ekyo kibirako ekiwanvu. Bwemma nga mulina ekyo ekibaawo ekiwanvu osobola okikolerera ku edge y'obuliri naye eno nga gye tuteeka omutwe naye ku edge y'obuliri naye nga gye tuteeka omutwe. Kati ne nfukamira omusajja n'ayimirira. Kati then n'ofukamira mu position emu yeeri. Omukono gwange guno ogumu nsobola ogukwata ne ngukwasa ku kintu ekyo. Naye nga ndi mu side si nti nkitunuulidde like nkifacinze no ndi mu side just ne nkikwasa ku mukono ogwo kati omukono mulala ne ngusimba oba omukono gwange omulala nange nsobola ogukwasa ku bbeere oba okugukwasa ku musino gwange. Kati jjukira ostimulating omusino gwo omusajja akuyingidde ali kuyita ku bisenge by'emmana jjukira mulimu obufo bwe tutabaaliramu. Kati ogatteko omusajja okuba nga bwakunywegera ate ogatteko okuba nga yakutte ku bbeere gw'olobooza kyandisaziza ez'okusammula ziba mmeka. Maama nga gwe bakuwumba muki mpoziko ng'olina bizibu nti nze siima oba siina feeling timunnayinza omusajja ne bwankwatako abanga ali ku muti naye nga tekiri ekyo mukwano tosobola kikontaininga ojja kusammula bulungi nnyo. Kasitayiro kaffe akookubiri kabeera nga bw'olaba missionary bwe tugikola. Missionary eyo omukyala yeebaka bulungi nnyo ku buliri asobola okwebakamu nga yeesudise asobola okwebakamu nga bwe mwagala. Kati mugenda kwetaaga piro. Piro eyo ogenda giteeka wansi wa kabina k'omukazi kati okasitule. Wabula piro eyo egenda kubanga eri mu busimba. Titogenda giteekamu mu bukiika ogenda giteekawo mu busimba. Lwaki tugiteekawo mu busimba? Piro egenda kuyita ne mu magulu g'omusajja wakati. Oba okitegeera amazzi gonna ge mugenda okwezina oba bino mazzi simanya biki bigenda kuyiika ku piro eyo n'ebiva mu ggwe. Lwaki? Kubanga naawe piro eno bwe tugiteekawo omukazi n'agiteekako njagala saagala asitule wano mugongo njagala asitule kabina kokka. Kyova olaba eno paati egenda sigala kati esigale wakati mu magulu go. Bw'amaliriza bulungi nnyo amagulu ge agawanika. Si like nti straight no agafunyaamu then n'agawanika n'agagaziya. Kati gwe n'ojja bw'omala okujja bulungi nnyo n'ofukamira bw'omala okumufukamiramu n'olyoka omuyingira. Kati okwata emikono gyo n'ogyawula bw'oti nga bwe nnaamwawulamu bwe nti n'omwawula bw'omala okumwawula bulungi nnyo awo n'olyoka otandika okumuzina ng'omwawuddemu nti mwawula like okwata emikono gyo n'ogiteeka wakati mu bisambi bye ekisambi ekimu n'okiteeka n'ogezaako okwawula kati n'omuyingira. Omukono gwo ogumu osobola okukwatako ku kisambi ekimu ekirala n'okireka. Lwaki kagenda kuyimisa omukazi atuuke? Omukazi omukono gwo ogumu gw'omusajja oba gw'omukazi osobola osalawo kyekola okukwata ku musino. Omukazi osobola okweweta ku musino kubanga omusajja wano like omusino gwo guli mu bbanga tewaliwo kikuziyiza oba ye kennyini omusajja n'akuzina nga bw'akuweeweta ku musino ogenda kusammula. Lwaki? Omusino kye kimu ku kitundu ekikyasinze n'ebbeere okuyimisa omukazi. Mpoziko nga gwasannyalala naye omusino ye ssenta y'omukwano ku mubiri gw'omukazi ye ssenta y'emmana gwe mutima gw'emmana. Omukazi era w'omukwata waawo tasigala kye kimu agenda kusammula agenda kutoba agenda tuuka ku ntikko. Awo omukazi ogenda kuba omuyina ng'omutuusiza ku ntikko mu bwangu ddala ewatali yadde okwekooya yadde n'omulundi n'ogumu. Kale bw'obwo busitayiro bwaffe bubiri munzikirize mbasiibule nja kudda ne busitayiro obulala. Ennaku njagala mbaweyo busitayiro bwe musobola okusabuliramu abantu bammwe. Mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera. Nkwagala nnyo muntu wange omulungi. Yeah.